omanyi tulina okumanya nti kasita omuntu ovaayo n'ogamba nti ogenda kukola mu byabufuzi oba ogenda kukola public officer ojja kusanga nti ebintu ebimu ebyokugamba nti ebya privacy tebigenda kukola kubanga kimanyi nti kasita ovaayo n'ogamba nti oli public official kimanyi nti olina okubeera omulambulukufu tulina okumanya ebintu n'engeri gy'okolamu ebintu kati balaba nti akawaayiro ka ssemateeka nako tekalambula bulungi ki ekiraga privacy kubanga ababaka nga bagambye ekyo kituufu kunyigiza privacy naye kimanye nti mu mawanga amala abantu bonna naddala bali mu byobufuzi balina kubeera nga beelufu tulina okumanya ki kye balina kati bw'oba okimanyi nti ogenda kwesimba mu byabufuzi olina okumanya nti abantu balina okumanya ki kyolina n'engeri gyebafunamu ebintu ebyo kyetugezaako okwala kwe kulaba nti abantu bakozesa obuwaayiro obumu obuyinza okubaziyiza okugyayo ebintu ebyobugagga balina kubanga tukimanyi nti obukenuzi oba obuli bw'enguzi mu Uganda bugenze bweyonga ate abantu abasinga basobodde okugula ebintu bye batalina kugula nga bwotuna ensimbi oba omusaala gwe bafuna kati ekintu nga kyo kyetwagala okuvayo tulondole bulungi tumanye kikyolina wazifuna otya bwotuna omusaala waffe oba omusaala gwo guli bwe guti oba tetuganywe na bizinesi ne bizinesi zonza tezinakufuna sobola kuvaamu bizimbe bwebiti nebwebiti tekijja kugenda mu maaso okuyamba okulwanyisa obuli bw'enguzi kyetulina okumanya nti ababaka bano babeera bawaayo ebyobugagga byabwe wakalisolesa wa gavumenti foomu gye bawandiikako eraga ki omuntu kyalina ejja kulaga ebyobugagga by'abaana ebalina ebyabakyala kati neera nga bwetugambye tukimanyi nti ababaka abamu si ababaka abakulembeze abamu abo bonna abalina abavaayo ne balaga bye balina wakalisolesa wa gavumenti abamu basobodde okukyusa ebintu ebyo nabiteeka mu mannya g'abantu bano kuba bakimanyi nti abantu bagenda kubadondola kati wagenda okuba obuzibu kubanga tukimanyi nti ebiseera ebimu abantu abamu bagula ebintu babikweka mu mannya g'abanaabe kati ekyo nakyo tuba tulina okukirondoola bwekibanga kituufu nti oli yafuna ebintu n'abiteeka kati bino byonna bikolebwa kubanga tulabye engeri abantu abamu gye bakwekamu ebyobugagga byabwe era ensonga enkulu evuddeyo mu mamemba wa palamenti nti obugagga obumu bubeera bwakyama nga tebaagala byama bingi kuvaayo naffe tugamba nti kasita ofuuka omukulembeze kasita ojja mu ofiisi y'abantu olina okuba omwetegefu okubuulira abantu kikyolina okubuulira abantu kikyokozeewo olina okubeera nga oli mwerufu mu buli kimu kyokola kati kino ekyokuba nti ebintu byakyama nti bibyo wekka olina okuva ku ekyo kubanga ovuddeyo n'ogamba nti oli mukulembeze bw'abantu nekyo ekibadde kivaayo waliwo kye tuyita tribunal egenda okubeera eya leadership code kati nga tugamba nti tribunal eno weewaawo waliwo ekkooti endala esobola okukola ku misango gino naye tugamba nti tribunal eno ejja kuyamba nnyo okulaba nti ensonga zino bazikolako mu bwangu kubanga mu kkooti tulaba nti mu kkooti balina kye bayita backlog keesi nnyingi eziriyo nga tezikolebwako mu bwangu kati tugamba nti tribunal eno kirungi nnyo ebeerewo esobole okukola ku nsonga zino ezimu mu bwangu